Maama wa Sheebah nabadde ekiro nga neebase mu nnyumba ne mpulira akasimu ssaawa zaabadde nga mu 4:05 nti yaleese omwana era yasuze bweru ku lubalaza. Mukunja bye bigere bino ebinkezeza okujja ewuwo Kikitegedde tunyumyemu. Maama wa Sheebah yasitudde Ivan n'amukomyawo ku nnyumba eri gye baali basulamu bw'amuleese kusoma kwe kukeera nzije twogeremuko naawe mutaayi oli otya? Ndibadde munkubira nga ndi ku university mbadde mu lecture. Nakubidde dda kuva ku makya. Ensonga za maama Sheebah zo waziridde. Byonna ebya maama Sheebah ndowooza family otwaliza awamu. Omuntu ebbanga lyonna yadde nga batubuuza ye maama Sheebah yalagawa n'ababanda yalagawa. Naye waliwo obutambi abamu baabulaba abamu tebaabulaba. Mu kugenda kwe yagendanga ye. N'ebigambo byayogera kuba yasanga Gaayo Bagaayi yali wa boda eyo gye banogera amayirungi kati n'atandika omuggyako ng'alinga amuggyako ebya TikTok n'amubuuza kaakati Mukunja wabaleseewa wagenze otya? Nze navuddeyo buvi ate yeeba nzaala Mukunja yanzaala wemba ngenda kinneetaagisa oba yeeba manyine. Kati we natunuulira ebintu nga ku muntu asobola obbira bayinza n'olowooza oba tubaddewo n'obutakkaanya n'olutalo okusika omuguwa. Era omukyalo oyo yakwata ebintu byonna nga we yabirina ye mwennyini n'abikuba bbeeyi n'abitunda. Nayogera naye ne mugamba ekintu Katonda kyakuwadde nga kiyise mu bantu oli n'akuwa nga wanaakwata essaati oli nagamba Mukunja oba nkuwadde essaati eyo tebakitunda kuba guba mukisa gwo ate si okigaba. Ne mutabani we yagezaako mugamba Pascal Lwera nambwe ebintu tetwandibitunze gwe nze maama we si gwe alina okitegeera. Yatugambye teri mwana asobola mubuulirira teri asobola mujja ku kyayagala. Kaakati soda nina ebigambo bye mbadde nga neewala oyisa mu kamwa kange ebbanga lyonna naye ng'essaawa eno biba byebyetaaga okwogerebwa oba ndaba nkyawa oba asigala njagala ayizulu. Tokyetaaga kumanya. Famire eyo erina ekintu ekitateredde. Maama agambye ye mulamu famire y'aba Sheebah ye mulamu. Kati eno ensonga ekwata ku bulamu bw'abantu kuba wongamba nti omukyalo oyo yasuze bweru n'omwana enkuba yatonye akaana kato bwe kati ate nova ku ekyo batambuza bigere okuva e Kasenge omanyiyo paka awo Makindi engato zonna azitulaze nga zirimu n'ebituli zayulise n'omwana omuto Ivo. Byonna w'obitunuulira n'ebirala tukkirize tuve mu bulamu bw'okwebuzabuza. Famire eyo ng'abantu balina ekintu ku kabanga akatini ennyo n'omuntu andaba n'abadde abalaba kamaze k'osobola okusinziira nga waliwo ekitali kituufu. Tewejjusa kubayamba Mukunja. Ne woba olina omutima nga gwa zaabu we bagutaagulataagula ennyo otuuka n'owulira nga okoze eki n'okennena muli owulira nga by'okoleredde kubanga ebintu ebyo nnyinza okuba saakwata ssente zange kaashi nti kangule kino ngule nakiri newankubadde era ebimu nazikwata nga ate ekyo saagala kiraga nnyo kuba kiba kitegeeza saakikola mu mutima guyamba nakikola muka oba waliwo gwenkolera oba kabandabe. Naye Mukama Katonda yali asobozesezza omukyalo oyo okuva gye twamusanga mu Katanga ng'asula mu kakolido wano mu lukuubo lw'ennyumba 2 wano wayitawo omwala waggulu waliwo sina kabaala abanywa walajja abanywa ki we bagira we bafuuyisa biyita wano. Mukama n'atuwa obusobozi n'amaanyi omukyala n'ajja mu wiikisi 2 n'abanga yali afunye enju mwasula yadde yali yabupangisa akayumba ako kabadde kayumba kalungi kali mu kikomera era kalimu n'omulala yakayingidde kankugambe kwaliko ne kufulu kati mulimu omupangisa mutuuseeyo. Mu bbanga eryo afunye eyali asula nti neebaka ku ttaka ngwawo njalawo bakafa nengwawo n'omwana wange afunye ekitanda n'omufaliso n'afuna omufaliso afunye akatimba afunye buli obulamu obusookerwako tetwagala nnyo buli kimu tukimenye mu kabanga mpawe kaaga n'afuna poloti kikulu nnyo bangi abatazirina kibuga kuno n'akeera ku makya n'agamba nze njagala mirimu kukola saagala byakutuula awo
ngenze kasenge kunoonya mutagala kusi ayitagala kusabiriza nnyo mu kaseera gy'omukunja mpe ekyokulya no kyenkugamba nti waliwo ekizibu eky'amaanyi nga bwe yakinsaba twalindangako atusabe mbadde manyi twabigulanga ne bibaawo mu budde twalindangako nti atusabe n'ekyomulimu kyennyini we twali tukoledde biri mukama yatusobozesa okukola biri kyogamba omulimu yegwali gugenda oba omuzibu omulimu omudaala wano emakindi olowooza omuntu yeetaaga sente mekera yekyandi ku bwongo nengamba aba ayagala kukola tugenda gatagata afune oba akadaala abeere ng'akeera n'akolako biki n'akeera nze n'okunsiibula tekyetaagisa nnyo okuba nze ndi mwana muto naye ng'olugero lw'abaganda lugamba woova toyombye wotera okudda yali aŋŋambako nti mutabani ngendeko okonnanke ngendo tetenkanya teyayagala kusiibula kuba agenda budde bwakiro ng'eri amumazeeko emirembe anti kaakati bwe butuuka ate ku budde buno era mu kugenda kwe mu akavidiyo ke baamulikodinga ng'ali eyo yagamba newe baleeta guleeda sisobola kuddayo oba yali atamidde kuba mu bufunze let me for the going slowly kibanga ekiraga nti okubeerawo kwe ffe twali tumwetaaga nnyo onfuna omuntu asobola okintapulitinga bw'atyo temusobola beerawo waatali kwegamba newe baleeta guleeda sisobola kuddayo ne bamubuuza nawulira bamugamba nakyo ekirala nagamba mukunja oba bamubuuza ye wandi musiibuddeko nga we mubayo kuba tubadde tubalabanga ku tv biki yanzaala abeereyo biyambaye waliwo ebigambo omuntu byajja mu kamwa nga bisobola n'olowoozesa omuntu nti oba abadde ayisibwa bubi waliwo ekibadde kigenda mu maaso mu bulamu n'agamba alina statement gye yakola n'empulira omutima gwange nga gwennyise kwoyo omwana we gwazaala yennyini oli omuto aivo yagamba mbu nze bampe n'omwana wange nze omwana wange bulijjo be bamumpeererera yadde bamusanze asoma bubi nga ku ssomero bagendayo essaawa 8 ogw'emisana ne badda 10 be babadde bamumpeererera what is it for the sowing kisobola okulaga mu bantu nti omwana we nze mu kutwala omwana we asome ne bamufunira basala asome mpaka waalitikkirwa mpaka walikowa mbonzi oba mbadde nfunamu mwana omutima gwange gulwadde nnyo nze nayagala asome era ezimu ku nsonga mukunja ate eyagamba mbu tututte omwana we yali ayagala beerako naye nga bwomanyi omuzadde waliwo ekibagadde bwoba ani yali amumumye ayagala abeereko ani yali amumumye nga ne bwe twamutwalayo waayitawo oba yali wiiki emu n'ekitundu nze mwennyini ne nkwata tipi ne tumugaa tuddeyo olabe ku mwana okitegedde kati waliwo bw'otuuka n'obaako olaba ng'otuula mu kisenge kyo nogaa naye katonda kiki kyesikoze ndyoke ensasulwe bwenti nga mutuufu olaba ogezezzaako naye ng'ogezaako omuntu nola kyekiri kyengaye nti wandibaawo force wandibaawo amaanyi ffe ge tutalaba na maaso gaffe ng'abantu abo buli we baba nga balina ka success ke bali otuukako ng'ekintu kiri kizuukuka nga kisitaani kiri oba kizimu kirwana buli we kirabawo okwo. Can you imagining omuntu ofunye poloti mu weeks 2 n'ofuna ebitonotono by'ofunye n'ogamba ngenda noonya mulimu kunoga mayirungi yali abaddeyo okungeri ne bamumanyi kituufu naye gwe obyebuuza mu bwongo bwe wabibeeramu kuba waba yabikolako kiba na kirungi nnyo n'obijjamu ki tewali naye alaka yali yafuuka addicted ku byo nga kitundu ku bulamu bwe ate mwali mugana n'okunywa sigala no njogera ntya katonda omulamu atuula mu ggulu bwe mba nga byenjogera bikyamu omukisa maama fina gwe yamposoma emakerera agunjijjeko bye mbadde ngenda ofuuka mu nsi ne bifuuka oyo omukyala yabeerangawo ne bwe twabanga oba tukola mu ziraivu zaffe tuli ku live nga bwe mba ngenda onywa enjaga yange nga ne waba talina fege nze mu mugulire nange naliwoko olumu n'afuwa n'agenda mu kadde kubanga nagezaako mulaga ne mugaa fege byonywa bino si birungi wandibirese nga mutabani awo obeera wandeese kumbonyaabonya neŋŋamba bwe kiba yekimuwa emirembe kamulekere tabaawo kanywe fegewe nange kanywe enjaga yange era twabeeranga awo kuba kati twenga tusula eri mu zamunda yeeri nga tetunajja eno kuganja no nga akalumu mwe nanyweranga kuba twanyweranga eri nga ku ttooyi nga ye alina lumu ye mwanywera fege nga nalina kalumu kange mwenywera enjaga ffenna nga buli omu aba mu mirembe gye teri yamuggyako ddembe lye gwasobola gambo ono
yankaluubiriza yatyobola eddembe lyange ery'okufuuweeta akatisigala. So nze ekisooka nsobola okuba omulanga ebintu bino ffenna kisobola oba nga kitukwatako newankubadde okuyamba si byampaka, naye ate nsaba tutandika okijjamu ango nti wetulaba omuntu yenna ali connected ku Sheebah tulina yita Mukunja. Nsaba obuvunaanyizibwa obwo kati budde eri ffenna kuba bano bannansi bannaffe, baganda baffe, basisita baffe, bannyinaffe. Gwe tulina gwe twamanyira omuganda agamba tukeere ku makya ofubanga nnyo obutalaga famire yo nti wootali terya olikeera n'ofa kitegeeza baba bagenda kufa nabo. Mukunja kankubuza ekibuuzo, ani asobola famire eyo ng'oggyeko abooluganda gw'oba olaba tubeere bamazima ng'oggyeko abooluganda? Kuba mama Sheebah ngambye nti ye tasobola beera na Sheebah kebe wiiki etyo. Omwana owuwe gwe era n'agamba ne tugeza tubeera mu nnyumba eno ekinene nnyo olunaku olwo tuba tumaze olwana. Omwana owuwe gwe yabyogedde atanalaba vidiyo eyokkirira wansi ogirabe tugitaddeyo agambye tamusobola. Kitegeeza gw'abadde naye for over nga tugenda mu mwaka mulamba bw'obategeera nnyo famire eno era gwalina okubana. Si kubategeera nnyo wabula okugumira n'ebyo omuntu byandigee nti kino siso bingi Sheebah byakola nga tuli ffenna mutuufu omuntu naawe n'ogamba nze ekyo sisobola kukola kigumira just kuba kwewaayo n'ogamba kati twatandika olubimbi kati okugeza ku Sheebah oyo nti nze kati ekintu otunuulira Sheebah oluusi n'ogaa kati wemmala okumuleka kyekiddako okitegedde. Of course waliwo abalinze nga ye Eva ne woomulaba oli ne waliwo nze n'abantu bendaba ng'omulaba ayomba n'avuma Mukunja ebintu bingi naye nga teeke ye si kuvuma Mukunja nti awulira ayagala kunvuma. Teeke yaabwe baagala Sheebah nti omute weekyawe omute kati bw'amala okgenda bonna bakimanyi bulungi nti wamala okgenda biba byonoonese. Kati abo bo bennyini bamale bakomewo nga beeyubudde beeri brandinze beefudde ba motivating speaker bitandika ogamba Kimukunja omwana kyamukozesa yamukozesa n'afuna webanandabanga nga ndidde ku kakoko wuuyo yakozesa Sheebah kati webanandabanga nga ozimbyeyo ku kayumba yakozesa Sheebah kati yagaggawala weyamala n'asuulawo masiikiini webanakulabanga ng'ovuzeko kamotoka yagaggawala yafuna okitegedde agivuga mu Sheebah. Kati nze mbeerawo bwenti nga nabo mbalaba okitegedde nga mbalengera bwenti nkubwamu obuyaga bwange nenfuuka atabalaba wenkoteka omutwe nembanga endiga ne bigamba talaba kumbe mba nkolaki mba mbakenga. So what I am for the doing kikyenjagala okukola maama wa Sheebah muntu mukulu akomyewo yekubye mu mutima ate baidde kati kankubye Mukunja nze njogeddeko naye akuwa ekitiibwa bulungi era bwe mugambye nti Sheebah yadda ku street anyiize nnyo n'agamba amunoonya amubuulirire kuba naye lwe yajja otunda ebintu yali akunoonya gy'abuulirire Sheebah ku bikonde bye yakkubira ekkata. Maama wa Sheebah muntu mukulu bw'eba teriyo muntu mulala asobola kutaasaako ekitundutundu ekyo sigenda kwasaganya bintu bingi muganda wange okitegedde. Abantu abo oba beetaaga kusabirwa oba beetaaga twala ku ndagu oba beetaaga kukola batya kyonna kisobola nti omuntu olaba buli we babeera mu mbeera nga mbi tewaba buzibu tebayomba tebakola makakamu nnyo. We wabaawo embeera ejja nti bakyusa ku bulamu bwe bati ekintu nga kizuukuka kiki waliwo ababadde banvuma Mukunja olina omutima omubi maama Fina yakugamba atwala Sheebah bamutereze wagaana omwana oyagala mulaba nga ali bubi ng'afaanana bw'ati akolere content nenjagala bagamba kale mwe ab'emitima emirungi siwakanyinza ogwange mubi mwe kyogamba gwe kiki wakola kale kuba Sheebah musanze mu twayogera ne tugamba twakuwa amagezi. Maama Fina kituufu yampita yayogera n'agamba Mukunja nfulumamu eggwanga newe enkomawo leeta Sheebah okuva Maama Fina
tebaddangamu kumpita ate toyinza kwetwala ate tosobola kwetwala kubeera togenda kutuukayo okitegedde Mama Fina asulanga eri ekikomera gy'asokera andijjukira kyava asulewa omanyi waliwo abantu bava neeyo mu byalo oli n'asikula oba kakekake n'akabulangiti oba akasuuka n'ajja agwawo nga kasita amanya nti Mama Fina asula eyo wansi ekikomera ekiri agwawo wakiri waali bayitawo n'amulaba engero oli alina endowooza nti waali ndaba nga mpona okitegeera kati Mama Fina waba wakuyita it is either SB fa kukubira naga olunaku bweruti ne bweruti mwetegeke maama abayita oba waliwo omulala eri kubali eri munda wa Mama Fina akukubira naye tewali n'omu yali akoze ekyo naye nga gwe bwakubira oli lwedde otwalayo Sheebah ne we baŋŋamba kati ne we mba ndi mulekikyanga ndi makerere ensoma bisooka yimirirawo n'ensooka mutwala kubanga amanja ga kiri ekizibu ekya kisooke kiveewo ate abagamba rehab naye tampitanga rehab bangi bajjoogera yes nange nsobola obutawakanya rehab naye twala obudde bonga buli omu ayogera rehab mubuze rehab kitegeeza ki let me for the telling you olumu abantu abampa amagezi sigana amagezi naye waliwo n'abampa amagezi nga nabo bageetaaga oli agenda n'alemera ennyo mbu rehab what is for the meaning of rehab omanyi kyekitegeeza rehab oba gwe wawulirako nti waliwo yali afaanana Sheebah ne bamutwala mu rehab n'awona kati mutwale Sheebah mu rehab do you knowing for the rehab kikyetegeeza oba oli awo rehab mukunja twakugamba omutwale mu rehab ani yagaye nti solution ya Sheebah rehab Baida bwe mpimirira obulamu bw'obadde omuyisaamu tebulina njawulo ku rehab kuba rehab let me for the telling you kati twali luli ku airport nga tunonye maama Jokeys omukyalo oyo omukulu yatusasulira tickets nga ne babeera ne mu kivulu otuteekerateekera okulinya ennyonyi tugende tuyimbe yakomyewo wiiki ewedde nagenda nempa omukyala haaga nga okumwaniriza akomyewo Sheebah n'atabuka nannangira nanvumavuma biki wansanga ndabirira jjajja wange onsinikirako ag'amannyogo wansanga n'abantu mu mbeera ng'omulaba bamukwata na bukwasa ayagala kunkuba bikonde now let me for the nga naye gwayagala okuba mpumbi emikono obwendi let me asking you rehab yesomesa omuntu w'empisa n'obuntu bulamu gwe woba olaba nti ekizibu rehab kyekyo kinge nti abantu amu bampa amagezi naye nga gwe muwa amagezi nammwe ge mumpa oluusi mugeetaaga ate eri abagampa mu bulungi olinaga munku olaba otyo oba we tugezaako rehab oyo ali kale naye waliwo olinajja ku social media n'avuma gwe kimukunja mwogirira agayindo twakugamba kino okitegeera ng'omuntu andagira n'okunvuma nvuma okitegeera n'oyagala omugane nti otuula hansi n'ombuzaali what is rehab nga jja sigalaga ali awo okitegeera naye kibaye banyi tebamanyi kibeera mu rehab kati mundagira mutwala wanammwe bye mutamanyi bangi n'obabuuza genda mu comment section otubuli ebibeera mu rehab ekyo kyengamba omuntu aba tamanyi kintu naye olw'okuba yakiwulirako tamanya namanya situation nti Sheebah ne we tunaamutwala mu rehab tegenda kutendeka nti ku Kampala kuno omuntu ne waba akusozezaayo ekiro eki olina omusiima omwene katiibwa tegenda mutendeka muga nti wobeera n'omuntu n'abaako kakuyambye ne webukya ne wabaawo engeri y'obutakkaanya tomufunyiza bikonde mukulu rehab si egenda osomesa ekyo ekitegeera era ensonga lwaki olaba bonna ababeera awo ng'omulaba awoggana n'avuma n'akola atya otuuka n'obagamba kati Sheebah ano yafuluma kiro n'atambula n'agenda saawa 8 omwana we yagenda ne bamusanga eyo ali kunywa nywedde emyenda alinga gwe bakutte omanyi nga wonaakwata nga olaba yiga Sharifu ennaku zina nti yiga Sharifu yagwa eddalu olanga waafaanana yiga eri gy'abeera ng'akuba buloka ng'oyinza ogamba ye mulalu kati gwe tugerezaako ng'oyinza ogamba Sheebah amaze ng'emyezi 3 ng'ali ku kkubo naye nga yagenda kireki bonna nga bwe babadde nga banvuma saalabayo yeetaagingamu nti kanjije nnyamba omwana nga ne we yali baali bakwata content ne bagenda bakwata bu video waabula kwe kumusanga ne bamutunizaamu amasimu wuuyo yakava mu nnyonyi wuuyo Sheebah wamuko wuuyo tamukutteeko gamba nti nga wenvuma mukunja talina kyakoze kale nze kantandikire wano nakali akakazi oli shifa
anti nali na Shiba. Nno tomukuba nnyo oyo Shifa mukwano gwange. Nze oba mukwano gwanze munenze simanyi ebyo. Wokola ebyekisi wakoze ekirungi musiima. Wotuuka n'okola ebitaliyo notula nti tutudde wano. Kere nkyokola manyi mbunzire wali mbusoda soda. Shifa mukwano gwange akuba owakuba awumba. Yagamba omwana n'akola ne WhatsApp group bali muri abavumanze ye mikwano gye. Era lavumase ye muwabuziwo. Ne bagamba Sheebah. Sheebah mukunja wa mutima mubi nnyo. Takwagaliza, takwagala. Oli eyo obonaabona bubonyibonyi. Era omwana we yabadde asiba ebintu ng'afuluma wano ekiro okugenda. Can you imagining Sheebah? Anti Sheebah otuuse n'okulowoozesa Sheebah. Omwana yasibye engoye ze empya zonna ziwalaba agenderamu ekkata ne ze yajja ekkata biki n'asiba essimu ye eddagala yaliresa ng'aliraba. Kuba singa lyabadde mu kisenge kyange nti nsula nalyo oyinza saafunye access n'adde saagala amanye nti ngenda yaliresaawo. What is it for the meaning nti essaawa eno Sheebah n'okumira eddagala bamutaddemu kiri nti Sheebah oyamba mukunja kati n'omira eddagala yalikulekedde kigulume kinnume n'eddagala alimirira nze kubanga yandirese engoye n'aleka essimu n'aleka biki naye n'agenda n'eddagala kubanga bwe bulamu oyo omukazi Sheebah oyo lwaki nga nti abantu balungiwa ku feesi ne bajja badugala emitima ate singa feesi gyalaga abantu n'akabuto akabikkula ne bakalaba. Saagala ateeka nonsense mu bulamu bwa muntu. Nagamba omukazi oyo nti newe buli kyanoba n'obutakanya ne mukunja obutakanya abo ne mukunja leka buleme yingira mu bulamu bwa Sheebah. Why? Oyo omukazi ye yakwata omwana oyo n'amutwala ku first medical fueling check up okumukebera omubiri gwonna. Ekazo saaliko bansanga nywedde enjaga yange yangamba wamwana transport emitwalo emmotoka zave ne zibanona ne ng'akambaye ne bagenda era ye yatandise omwana oyo eddagala lya HIV. Bw'oba okimanyi nti omwana yatandika eddagala lya HIV then n'otandika lwanalota mbunze balinnya ennyonyi bandese wano lwaki tewajja ne weekwata ku mupiira era twatwala bameka nga tugenda ekyabatabula kuba ebyagenda otuuka bo balaba Sheebah essaawa eno tebalaba Sheebah nga Sheebah kati takyalabibwa ng'omuntu nga bwe tukulaba soda. Buli muntu ayagala gaggawala ku Sheebah. Let me for the telling you ne aba akitegere tebalaba kikigenda mu Sheebah afaanane nga waafaanana input tebagifa balaba output ne we tuba let me for the telling you ekigenda mu Sheebah gwe omulabe nga waafaanana osobole n'okudda eyo omuyombe kyoba osooka okwebuuza nga tonneebuuza ku bivaamu. Yes, nagwe nakigambako mukwano gwange luukuwa mukunja era babeera n'eyo kati ayinza okuba bakadama bamuweereza ssente bayinza okuba abantu bamuyamba ne buba buzibu ki era baba baweereza gwe ataweerezanga obulumi obujjawa. Ekyokubiri omuntu ne waaba akuweereza soda kankuwa ekyokulabirako ekyangu enkya buyinza okukya n'ofuuka sekadamu olese abaana babiri n'obalekera abe nga buli mwezi omuweerezaayo emitwalo 40. Njagala nkubula soda tokeeranga ku makya n'ojja ekigambo mu kamwambu oyo omukazi gwe nalekera abaana bange afunira ku baana bange afunira mu nze bulaadi teriyo risiki yenkanankana nakulabirira muntu gw'otaazaala n'oba naye ng'osula naye mu nju okitegedde era osobola obeera awo n'olamba emitwalo 40 gy'omuwa mingi siima busiimi nti asobola okukkiriza n'abaana Sheebah ye waliwo wamujja nze nasima bingi nnyo ebiba bigenda mu baana abo ebisukka ne ku ssente z'okolaki n'obudde bwennyini obutasobola kuweza. Sheebah essaawa eno okubeera nga gravity omuntu gy'adde ayagala ate nga gravity yadde serious bato ye ne spice nga baagala mutegeka era naffe tujagala King Sheebah yaani atuuse ku level kubanga gravity y'omu ku bayimbi ne we tubala ne tubala abayimbi ab'amaanyi abookya wano w'amaanyi ate obudde buno trend era agirina naye akulaga nga bakuŋŋaanyiza kamera z'eggwanga lino lyonna n'akulaga nti mu bantu bayogerako ayogera ku King Sheebah okitegeera what is it for the meaning nti waliwo ekikolebwa ggwe munayo w'omutima omubi ky'oyinza butalaba nti Sheebah okutuuka kweyo level nga baagala mutegeka lugogo ate nga inshallah Katonda ali mu ggulu ng'akola ebyamagero nakyo kisobola okukeera n'ekikya nti ekyatuganyisizza bato nze nagiganye Sheebah ye yaŋŋamba n'okuŋŋamba tugende mukube yaŋŋamba muleke mulumbemu konze ne mubuuza Sheebah olina nnyimba kinanga tugende
nze mwenyini ne mugamba tetunnatuuka batolinga spice diana iphone yali erabidde gye yava oba gyetaaga tuteera akapande mu mulyango era naye asobola oba n'ensonga ze nti amusobola tekijjawo nkolaganayo na spice ate kankubuulire nno uganda nzibu kati ono tamanyi uganda awakana tamanyi ensi ogibeeramu naye tonagyo y'ensonga lwaki nawe olina olwana ennyo gyemakerere gyendi ne bukya n'oteeka wali battle let me listening for the doing ne bukya ne bateeka wali king Sheebah stage ye yeeri ne bateekawo n'enjegere nga bwe bateekawo bebekulu ne Bobby ne bateeka eno Spice Diana Sheebah ajjuze okusinga Spice kiddamu ng'otunudde mu kamera anti kankugambe kiwulire tebakikola nti Spice tasobola Uganda ewagira munafu okitegedde Uganda kaseera bw'omunafu gwesaakiriza omusobola kikuba ebinnyo biyiwe okitegedde era ojja basanga beeyiye eri bayitirivu nnyo Uganda ewagira we twabeereranga ku ssomero nga tusoma ne baleeta ba head boy abeesimbyewo babiri nga kuliko omugezi ennyo akolagana ne batica ayeefuula ennyo omugezi ne wabaawo n'ekisiru kye mubba nakyo ffene kye mutoloka nakyo we mutuuka leeti akalulu mwaka wangaani ono mafedo waffe kati Uganda kyekenge Uganda ewagira munafu kati kye kyengezaako okulaga Sheebah watuuse level already kati omuntu ebyo byonna tabiraba watunula music gwe omuntu tasobola beerawo n'abala n'agamba omwana ono Sheebah waaba akoze ennyimba eziri kuba Sheebah ali mu nnyimba kati 9 bayibuli gy'olina tubeesibeko twadiba ekituufu yalya nkusaba jangu eno talina bbina weebagazi ekisi wange vaayo olaba omwana kyankola kanina ebbuba olw'oluzungu no matter we I do I think about is yabimanyo biyimba nze si munaana alina kolabo ne Kalifa aganaaga yijjaddi twagyebuzaamuko ne Abba Kalifa naawe yali atandise okututeekawo bembeera eraga nti yali atuyamba naye nze kasi otandika okundaga nti tegenda fulumu nga nkulya akawala yabeerawo n'atugaa simanyi agenda sawa nashe ebweru ne tulinda dde ova ebweru yali talina voicinga yabaa gimala ogivoicinga ne sampo njirina omwo munju like netuuka ne nga oba ayagala tumwegayirire atukole tutya ekitegeera kati engeri kaali mukama wange mukulu wange omulinda baleke kyala bankubira mukunja maama Sheebah aleese ensonga ye soke tugiddeyo kati tugimalize bulungi aleese omwana anti owa Queen of Peace basale yaffe ekyaliwo lwaki omwana tomutwala ku ssomero n'omukwasa oba luboyira just ekyo nekiggwazanya omuleka obula essaawo nga talina kyazzaako omukazi we yali agenda we yatuuka eyo yayogera ebigambo banjijjako n'omwana wange bamusanga asoma mu bufunze twakola ensobi walagi mukunja omuntu anyiiza ebiseera ebisinga oba onyiiza ebiseera ebisinga byogera naye anti era omutamiivu we bateeka wali embwa ne bateeka nawali embuzi era abaaga mbuzi tasala mbwa bwekiri okitegedde omanyi mwe mutera okunanganywa enjaga ne mundabira ddala nga atategeera ku interpreting abantu ekireza byayogeranga bijjanga ku mutima gwo kuli kwennyini omuntu bw'anywanga omwenge n'akugamba soda nja kukutema vaawo omwenge ne gumuggwako naga yadde tabitegeeza tosulanga naye mu nju mbu yabyogeza mwenge mutamiiro ajjako era akuteme abamanyi oluganda balugamba gambobbi wa mwenge alisanga ku gambobbi wa mwenge alisanga oba ku mwoyo manyi byakizengereza ekyali nnyo ennyinyi tetwatuuka abasoma baba bamanyi fa nti twasoma senior 6 katuli makerere 6 wagisoma mu Luganda simene makerere osoma mu Luganda makerere nsoma mu Luzungu so ngezaako okulaga akyogerako si yakireeta tuli ku nsonga y'oli omwana gw'ongambye lwaki mukunja tokkiriza ivo omwana kuba future ya ivo kati kyekikulu maama ye yaggwako ye bwagamba akyogerako si yakireeta singa bukeera omwana oyo n'afunayo akazibu konna ku ssomero oyo omukazi agenda kwogera ki mu bantu ajja kuvaayo abagambe nze banjijjako n'omwana wange era oyo mukunja yanjijjako n'omwana wange okitegeera mu kifo ky'okutegeera nti amasomero gonna omwana asobola wakisobobaawo ekitatambudde bulungi naye mutuula ne mulaba okitegeera engeri gye mu addressinga ekizibu ono akulembeza kiri mwamumuggyako what is it for the mean nti omwana we mu kubanga asoma mukunja alabika nosasulwa asasulwa oba nze nfunamu okitegeera abantu batuuse ne kuleva egamba nti
Mukunja ne omulaba yeesiba ku bantu abo abafunamu kati bagende engwe. Mukunja tosazeewo nnyo ntegerekese ku kya Ivan kino nze kyalinako okkiriza Ivan addeyo ku ssomero eryasome nga kale nga gwe tobirimu. Omwana wa Sheebah yaba asoma kuba omwana wa Sheebah wa Sheebah asome ono nga we yagamba twamuggyako omwana we ng'asoma agende n'omwana amutwala asome tebamugoba. Nedda olaba soda mbadde n'omutima ogwa ddala mbadde boyi waalaali nenze omuntu watuuka kuba nze nali nsuubidde nti omukyala ng'oyo maama wa Sheebah abaana bazadde ensi engeri gyagirabyeko weekuluusanya agenda kukkiriza akakkana atuule. Olwedde maama Fiina yatuwa ssente poloti nagisasula weeri ningamba agenda kutuula poloti newe tunaaba tukubyemu kibaawo atuule. Sheebah waaneekyanganga eno ng'omanya maama ajjamu akakkanya omwana bwe tutuuka akadde nga n'omuntu omukulu eyandikakkanyiza ffe ate nga era ffe tulina obaawo tukakkanye. Yagambye anoonya ssente yali tasobola tuula awo ayagala agenda akole ssente. Ani yamugobyeyo mu kunoonya ssente? Era akyaliyo mbwa. Ebintu biriwa bye yalina? Yabitunda ebimu ne bagabana. Nga bwe yatunda yabigabana n'ani? Mutabani we Luboyera. Kaakati ebiraba bimubbyeko bayida gy'abadde. W'otuukira era gy'abadde manyiiyo kasenge manyiiyo bw'otuukira okukwata ebintu kati olaba singa yabadde Makindye nga tali eyo gyali gyesitegeera n'abanga oba yadda wano mu Makindye olaba ow'omutima omubi nga wolaba abantu we baagala otubiya olyanza loga kati Mukunja ye yabibbye nayise eno n'abibbayo okitegeera. Kakati okuvumaganyisibwa okutuuka ku ekyo nze mbadde nsaba omuntu ow'okusiima ng'asobola okusiima nti munkwa naye akatono kakoze yasiima dda kati ate atasobola kusiima newe naasitula abantu famire ne tubatwala ku kizungirizi ku mwezi tagenda kusiima kuba olyambuza n'okumbuza abalalu bangi Mukunja afuneyo omulalu w'omulalu ekitegeera no ensonga si yagamba nti ofuneyo omulalu w'omulalu naye ekyo kye nagamba Shifa nti olina omuntu abantu boolabye ogamba obalabirira ate kakati eno puresha ki ekikutta mpa boolabirira nkuwoona ekitegeera. Mukunja ndoza katumalize ensonga bwetu tulabe gye naatambulira gye binaggwe. Ebisigadde nammwe mutandikiraawo soda naawe oli musajja w'amaanyi muli Banyarwanda muli basajja Banyankole muli Banyankole mmwe mufuga eggwanga. Naye bambi Sheebah maama wa Sheebah akwagala era tubadde ng'akwakuleditira ng'akwebaza yeebale naye kati era ayagala ogende sipiidi ya kiwalampambizi. Sisobola nti nsoma ate nno oluusi ngenda n'ensalawo n'olowooza nti nno ndi mukubalaata naye kati nkubuulire kuba yagamba agenda n'ebweru bamugamba agenda ebweru n'okola ne ku ssente ne bamugamba akola ssente nnyingi n'otamugulira yadde eggoma singa yakuwa omukyala kati naye point agiyisizaawo konega maama akola bikagwako eyongereddemu mwekali we agambye Naalongo bwakolerera ayina essimu babeera mu kakoola maya yangambye bano ga mayirungi kati buli ekikuva eno bakimulaga ku ssimu agenda ebweru kati ne wasabako awantu numve ku mazzi mumwekaga ayi gwe seza mu nkoddumi naye ati era kati twandibimusanzizaawo nga ne gye yalaga tetumanyiyo n'essimu gye nakwata ne mugulira yagisuula yazaalawo n'otamuwa yadde ka Gomesi naye kaakati naye amalamu amaanyi Gomesi olowooza yammeka ne we mba sigenze bweru ngimugulira naye nkugulidde essimu ogisudde nkugulidde byonna gye nabigula oyo omwana omuto twamukolera shoppingi y'engoye zonna yazisu oyo yennyini maama yazibuza national ID ya Sheebah yammenya yampuuba mu bintu bya Sheebah ebikyammenye leka bi passport leka biki national ID eyo yammenye omuntu eyali agobyeko ku bya national ID wano e Uganda nga teweewandiisangako bazadde bo tomanyi na gye bali kubanga jjukira naginoonya mu budde obwo nga bazadde tetumanyi gye bakola ki ate jjukira baba bagiwandiisa beetaaga details zaabwe yammenya ne sekumenya omukazi oyo yagisuula kati Gomesi gye namugulira gy'ataatunde olaba yatunda busepiki nezeno anyway katulabe gye binaggwera naye bwetyo ensonga bwetambudde Mukunja Atasera mba kwerima tabaza naye ate mami oli wakwina obupiisi wasawo n'agamba omwana mumpe obalika ne bakwatagana maama ne Luboyera at their own nga sibiriimu oba oteekawo resistance no at their own nga sibiriimu bakolagana nga bo era konsani yange esigala ku mwana wa Sheebah soda mu bufunzi
njagala funza obuvunaanyizibwa bwange bwonna. Omuntu gwe njagala nvumya ebivumo ne woba wakunvuma ekivumo nga wakiyiiza jjo abeere Sheebah. Maama wa Sheebah naivo oba denounces. Abasigadde bonna yenna nnumyamu omutwe. Okitegedde? Why? Lwaki nkugamba nti Sheebah? Nti ye status ya Sheebah ngimanyi. Ne wonvuma n'enkola entondo n'emmota ebigenda okuddako era nabyo mbimanyi. Nawe yakuvuma abimanyi, teri atabimanyi. Era naawe anvuma, tonvuma nti oyagala ekituufu okimanyi. Okitegeera olina kyoyagala kyonooneke naye mu kukiyisaawo oyagala kati ye mbawadde n'olukusa muyiye n'ebivumo ebipya. Downloadinge. Nangenda beegattako nfuuka omusambi w'amaanyi ba akantu kano. Ku kya Sheebah muleete n'ebivumo ebipya. N'obugulupu bwe mulina bukyali butono ate mulimu ndabanimu bonna bali awo kati gulupu oteeka Mulaavu Mase. Kati namuziikadda mulambo gutambula. Kamunoonya kubire ku YouTube. Okitegeera njagala mufuneyo abantu abalina ebivumo ebituufu. Byonna njagala mubigezesereze ku nze. Ye mpaka ekijja okunjijjako oyo omwana Sheebah. It is either mikuka magombo bayakke. Nkolagana nga y'amaanyi ati tontono nemesa simu. Ate nno bwe banvuma ennyo ojana muwasa. Ojana muzaalamu omwana. Muzaalemu tukakase. Naye no by the way on a serious note. Omwana ebimu ku bimutawaanya kati nga tuvudde ku ki? Omuyimo. Mufunire omulume. Anti kakati byonna tubigatta. Ojja teri muntu ayagala muli abamumanyi. Buli omu ayagala liira mukazikiza adduke. Omwana we wafuna olubuto. Muvumaani. Mutwale kuba mukuba empiso. Family planning gye mungamba era buli omu kyangamba gyanywera eddagala. Etteeka eryavaayo. Nga tetunakola kintu kyonna ku bulamu bwe ne waba yalwaddemu kasujja nga tetunneetuminkiriza kugula mpeke oba ku kiriniki oba wa. Tulina sooka eri ne family baagitugaana. Bagamba kondo bameka abazambala abaamala n'agisikamu. Naye kakukipa gwesobola ogisikamu. Basobola banyako. Abejako kamera Export TV subscribing or commenting or sharing. Export TV to the world.